Bakadaama mwebale emirimu gye mukola. Nze Dr. T Amale. Ulire ebigambo bino tambuza video ene etuuke ku Kadaama munno. Bw'oba oyagala okufuuka ow'omugaso mu ggwanga lya Uganda oleme okutambula a foolish life. Uliriza bino. Ekisooka. Omuntu akwagala ku nsi ye nnyoko, tewali muntu mulala akwagala. Kasita ofuluma amaka ga nnyoko, expect no mercy. Ebyowooza si boggolerwa sigambwako, nnyoko yakkuza ekyejo, ensi tekumanyi. Temuli muganda wo, temuli taata wo, temuli ani. Nnyoko yekka yakwagala. Ekyokubiri, saba Katonda lujjo bw'oba olina woolaga, oleme okugwamba abantu abakyamu. Ekyokubiri, Uganda yabaleka dda. Buli wofuluma eggwanga lya Uganda n'ogenda. N'omala emyezi 2 nga togiriimu, n'omala omwaka, Uganda ebeekulesse. Bw'okomawo, oteekeddwa okubeera omwangu ennyo okugigoba etandika kubanga eringa train teyimirira buli wamu. Ensi bw'ebeekulesse, kizibu nnyo koopinga nayo kubanga eba etambudde mayiro ne speed esinga ezizo. Bangi Bakadaama mufuuse mmomboze nga mukomyewo mu Uganda kubanga mukomawo ng'ensi ebabodde ne mutandika kuzunga buzunzi ne mudde eno ne mudde eri. Ogenda okuwulira nga Uganda tokyagijjaamu ng'olina kuddayo ebweru wa ggwanga. Bw'oba ofulumye Uganda, tambulira kumu ne Uganda ng'okomyewo, dduka ogisange kuba ffe tuba twakuleka dda. Ekyokusatu, ebweru w'eggwanga si kiddukiro ky'aboonoonyi. Amazima gali bwe gati mu nsi wajja wekka, gye wagenda okunoonya ssente wagenda bw'omu, teweetaba mu bigurupu by'abantu abakola ebitalina makulu. Mu bulamu wajja bw'omu okukola ssente. Era gye wagenda ebweru, waliyo abantu bangi abalina ebigendererwa, waliwo abaagenda okukola, waliwo abaalemererwa obulamu ne bagenda nga era resort, waliwo abeetunda, waliwo abaagenda okwetugirayo, waliwo abaagenda okukola n'abaagenda okukola emirimu. Kati oli kika kya muntu ki? Ebweru w'eggwanga eyo si kiddukiro ky'aboonoonyi. Abantu bangi mugenze ebweru w'eggwanga ne mukola ssente. Oli najja mu inbox yo n'akubuuza, Dr. T, nina milioni 10 nzikolemu ki? That's a very stupid question. Omuntu yenna nga tonnakola kintu kinene ng'ekyo okufuluma ggwanga lya Uganda kugenda, oteekeddwa okubanga omanyi ssente z'ogenda okukola ky'ogenda ozikolamu. Tumanya ddi kye tugenda okukola, tutandikira ku kye tusobola kukola na kye twagala kukola n'emikisa egitwetoolodde. Bwe mugenda ebweru w'eggwanga ne mukomawo n'obusente bwammwe obubamenye nga mubuuza bafeeriya kye muba mubukolamu, be ba boyfriend bammwe, be ba family members bammwe abaalemererwa obulamu, gy'emikwano gyammwe ku social media, nga babawa amagezi amafu, nga mukwata obusente bwammwe obw'ekinaku nga mubusuula mu bintu ebitali makulu nga busaanawo. Omugongo gukumenyekedde ebweru, obadde Saudi, obadde Oman, obadde Bahrain, ssente zo zoonoonese, okomyewo wano obuuza bafeeriya ki ky'onaazikolamu. Mulekeraawo okuzimba obuyumba n'oggula bupoloti. Ejo si mirimu egizza ssente. Bw'oba ogenze ebweru w'eggwanga n'ofuna milioni 20 oyo capital tebamuzimba munju, capital tebamugulaako poloti. Oguze poloti ekasenge, toyagala tolibeera nayo si gy'oyagala, ozimbyemu oluyumba olukubye ekifaananyi lusiza ku social media, mbuzibane nze si kyapangisa. Ku myaka 25 ezo ssente genda ozizaaze. Gendo zive milioni 8, ekinana nacho kizazi kive mu 16 nazo zizazi zive mu 3 weyongereyo bwotyo. Tokwata busente bwo kubugula mu poloti oba kubuzi okula no poloti kale ne mugulu obukekete ewantu ewayita emisambwa, ewantu ewali omwala, ewali enkayana, toyina kyapa, oguzika poloti milioni 15, obusente bwo bufudde, obonaabonedde obwerere lwaki. Weebuuza kuba feeri yange ogenda okukola. N'ekyokubiri, tewagenda na kigendererwa. Bw'ova ebweru w'eggwanga muyingire ebyalo, mulime. Milioni 2 ezogenda okugulamu poloti n'okuzimbamu oluyumba, bw'oziyingiza ekyalo wano okulima kalitunsi, oba okulima pine, oba okulima ennyaanya, oba okulima watermelon, oba ekintu ekirala kyonna, oba okulunda, mu myaka 3 zijja kukomawo nga z'amaanyi nnyo, ofuneko ne z'ogulamu ettaka eddene. Bw'oba oyagala ggula ttaka, genda ewammwe Kamuli, genda e Ssembabule, gula ettaka eritegeerekeka, yiika mu kyalo ya milioni 3. Lwaki ogula obukekete milioni 2 Nansana ewayita omusambwa, ewali wabasuula kasasiro, tomanyi na nnyiniwo, toyina kyapa, ne bakufera, obusente bwo ne bwonooneka. Togenda nga bweru nga tomanyi ky'ogenda kukola mu ssente zo.
buli kintu kyogenda okukola mbulamu kipulaninge. Bangi muli ebweru w'eggwanga temuli bateeketeeke, mugenda vayo ne ssente mufuuke mmomboze mu nsi yammwe, mudde ku social media muwoze Museveni mubi, ogenda fuuka opposition ng'olaba. Opposition means poverty. Buli muntu gw'olaba ng'aliko opposition aleekaana, abasinga baavu. Buli muntu bw'alemererwa yeekwasa gavumenti, naye enteekateeka embi nakyo kikulu. Waliwo ebigambo eby'okulowoozaako n'okufumiitiriza. Kati walowooza ng'ogenda ebweru oba wafumiitiriza. Ekirala, temufuuka baasamu. Abasinga ebweru w'eggwanga mwagenda mulina abaana 3-2, naye oli maama oli ku social media owemula, oli mu kugoberera ebibinja by'abantu abalemererwa mu bulamu, weegasse n'abantu abawemula, mukoze ebiguruupu, omalira omwo obudde. Independence is dependence. Okubeera ow'eddembe kwe kubeera okufugibwa. Omuntu yenna ateekeddwa okubaako n'omutayimba ogubeera waggulu we, ogumukuba ne gumuzza. Bw'ogamba nti gw'oli Saudi mu kiyumba tewali akugambako, ogenda kukola ebyekisiru bingi. Muwemula, muvuma abantu, mukola ebyekisiru, mwogera ebyekisiru. Ate nga muli bantu bakulu abamu mwaleka n'abaana eno. Tobeera mwasamu. Beera n'obulamu ng'olina abakuwabula, ng'olina abantu b'owuliriza abakuzimba. Noonya amagezi ku bantu abakusingako. Kubanga ssente z'ogenda okukola, nankubadde olina ekyo zikola, muweetaagiddwa okwebuuza ku bantu abakusingako. Muve bantu be mwenkana nabo, muve boyfriend bammwe muli ku buliri akaboozi kawedde, ssente zo z'okoleredde, boyfriend bw'akuwa amagezi tusuubule ebyennyanja, ng'oziteeka byennyanja nga bifa, tobimanyi. Ekirala, don't follow failures in life. Bannayuganda obuzibu tukyasinza okufuna kwe kugoberera abantu abalemererwa obulamu. Abantu bali ebweru w'eggwanga eyo mawanga ga Europe, bwe beekubye ebifaananyi tulowooza bategeera nnyo. Bangi abasirisa abali obulungi, era abantu abali ebweru si banyooma. Naye waliyo emigunju n'emiyaayo egiri ku social media gye tugoberera, be batuwa kanso, be batuwa knowledge. Kati abo abantu olina kintu ky'ogenda kufuna mu bulamu. Togoberera abantu balemererwa bulamu. Mulimu n'emikwano gyaffe gye tukuze nagyo nga nagyo gyalemererwa obulamu nga gyetaaga kwekutulako otandika obulamu obupya. Ekirala, share with God, behave and respect people. Bw'ofunayo omutwalo Katonda akwagazaako 10 mu ebi, kyekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo. Lwaki abasiraamu batusinza ofuna, lwaki bafunye nnyo ssente nga Bahamu Kiggundu n'abalala? Abasiraamu ekibafunyisa ssente bagaba, tomalanko olunaku nga togabye. Gaba. Mu miliyoni bw'ozikola 5 jjako emitwalo 3, maama wo zimusindikire babeeko omwana gwe baweerera. Baako charity gy'ogabira, baako omuntu gw'owa ekyokulya. Katonda gabanako naye kasente, kubanga Bayibuli egamba nti atakuŋŋaanya nange asaasaanya. Ekyokubiri Katonda agamba, tobanga omusiru yayogerwako mu Psalms 14 nti abasirusiru bagambe tewali Katonda. Waliyo Katonda, bw'otagabana naye ogenda zikola zoonooneke. Be aware of your mother and family. Get off places. Mu lugendo lw'okubeera successful mbulamu, twajjiddwa bamaama abatuzaala nga maama wange Nakijoba, nguwa kyakulabirako, bamaama baffe abatuzaala. Kati twakitebuka ndi family, nzibu kuwa ssente kubanga family zitwavuwaza mu baamu abooluganda abalemererwa obulamu nga baagala bafiidinge ku ggwe. Kakati kye baakola, bayita mu maama okutandika okusaba ssente. Maama wo baganda bo ssente z'omusindikira azibagabanyizaamu ne bazirya. Gwe n'olowooza oziwa maama wo, kumba oziwa baganda bo, gw'ojja abaana mu ddwaliro, mukazi wa mukulu we yazadde, gw'omujja mu ddwaliro, gw'oweerera obwana bwa mukulu we yazaala ebbali. Abo abaana si babo. Sigamba nti okuyamba kubi, naye family zigenda kubaavuwaza, ate family zigenda kutwavuwaza nga tuyise maama. Maama bw'akubira essimu toyinza butagikwata, ng'akusabayo 10 ng'oli musindikira, ng'esatu agisindikira muganda wo, ng'esatu agisindikira muganda wo omulala, ng'esatu agisigaza, waliwo obuzzukulu 10, ng'ojja oyavuwala. Mwenna nga mufuuka baavu emirundi egi. Baako essimu z'ogaana okukwata. Tuula ne maama omugambe nti maama ngenze kukola, naye kino 10 kyange nkubuulira maama ngenda kusobola kuwanga ggwe sukaali, bano abaana sinze mbazaala. Oba akatono k'okutteko kalekeraawo, si ggwe mununuzi wa family, si ggwe Yesu. Teweefuula Yesu wa family, teweefuula kawagga, teweefuula mbuga wa family, teweefuula Mike Ezira wa family, ojja kwavuwala. Plan the end in the beginning. Nga tonnatandika, teekateeka entandikwa mu teekateeka enkomerero mu ntandikwa. Plan the end in the beginning.
omuntu bw'atandika bw'amaliriza olunaku olisinga atandika olunaku ng'ayombye olunaku luba lufu kati bw'oba tonnagenda bweru wa ggwanga teekateeka engeri gy'ona ssente engeri gy'ogenda okweyisa ng'okomyewo nga tonnagenda bweru kikuyamba obutakola nsobi ng'abalala ze bakoze ekisembayo hide yourself mwekwekeko bannange mubule Bakadaama bw'okomawo bweru w'eggwanga bula sooka weekweka onoonye ssente va mu kweraga okomyewo okola obukolomooni oyambadde ebigatto byaka simanyi ogenze mu kyalo olimye ebijja oseresa amalaalo okoze obuviiri ozungazungodde eno mikwano gyo wapangisanga nansana nga tonnagenda bweru wa ggwanga ki ekikuzaayo abo abakazi b'oku mizigo biwalekako baavu bagenda kukuloga famire yammwe ne baganda bo tebakwagala bagenda kukuloga baviire get of them kubira maama wakasimu omugambe nakomyewo mwendi osooke weekwekoyiribe okole ssente kyusa amasimu essimu gye balina mu senior 4 gigyeko egyo mikwano gyo gyekuyungako myavu change the phone change the line change lifestyle hide yourself for some time osooka okole ssente bino anaabinyoma ebbanga birinaayita ojja kwekanga ng'ofuusa omusiru nze Dr. Tiamale status Benz